Ssaawa zibadde nga 5 Lukwago n'atuuka w'alondera okusuula akalulu ke ng'abadde awerekeddwako mukyala we Nnaalongo ko n'abaana be. Lukwago ono nga ye Loodi Meeya aliko mu kiseera kino aludde ng'alwana entalo ye z'agamba nti alwanyisa Pulezidenti Museveni era nga alwanirira omuntu wa wansi. Lukwago asudde akalulu ke Kabuusu era ng'olumaze bw'ati n'asuubiza nti we yasibira na buli kati waakyali era nga wagenda okutandikira kulwanirira muntu wa bulijjo okulaba ng'abeera mu kibuga. Over all the programs, over all the matters, all the affairs of the city. So once that is respected, I'm assuring you there will be no problem. But I will not in any way betray the people of Kampala by capitulating on matters which are outside the parameters of the law. That is not going to happen. That's my assurance, and it's the contract I've made with the people of Kampala before, and it's the same contract I want to make with them today as they cast their votes in my favor. Kilometers enguudo mu kibuga ziri 12 naye ziriko clearance ziri 46. Ekyo kibuga tekiyinza kuba capital city ya Pearl of Africa nga ekibuga enguudo teziriko clearance 12 ate nga ne zino zibataddeko obulindo n'obulindo bw'ensimbi obuzigenzeeko tebukoleddwa accountability. Lukwago era agamba nti alina okulaba ng'ekibuga kino kifuuka ekifo ekyeyagaza abantu bonna era agamba nti kasitendagano ya Nankulu w'ekibuga Jennifer eggwako mu mwezi ogwokusatu omwaka ogwa 2017 asuubira ebizibu bya bannakampala bigenda kuba bituusa okukoma. We are in 2016. Her contract is expiring in March 2017. So mine, once I'm elected today, the contract I would have signed with the people would come to an end in 2021. So don't peg my tenure and my services to an individual. Wabula era Lukwago ayolekedde olutalo olw'okukkirizibwa gavumenti eno okuyingira ofiisi ye ng'ekisanja kyonna ekiweddeko bwe kibadde. Ekibuga ekizikizza bwe kitenga tewali nguudo ziriko mataala. Ekibuga ekitaliimu masomero ga UPE ge basangawo gonna gonoonesa. Gonna tewazimbiddwawo myaka 30 President Museveni gy'amaze mu buyinza tewaliwo n'essomero n'erimu erya UPE lizimbiddwa mu Kampala. Naye n'agaliwo gonna ga Buganda Road ga Kitante ga Bat Valley ga Nakibwebbulu gonna gali mu mbeera nzibu gavunze n'abaana tokyasanga yafuna buna. Ebyo tetukyayinza bikiriza toyinza kuzimba kibuga kifaanana bwe kityo. Ekibuga ng'ate otulugunya abantu abasuubuzi nga batulugunyizibwa n'abalala mu nkola eyo. Ekibuga njagala okumaliriza bwenti ekitazimbiddwamu flyover myaka 30 noga nti tewaliwo flyover n'emu mu kibuga Kampala. Ekibuga mu myaka 30 abantu bazimba septic tanka, abantu bali mu pit latrine. Wabula Lukwago ku mulundi guno akakasa nti gavumenti erina okugondera okusalawo kw'abantu asobole okuweereza abantu ba Kampala. Lukwago amaze ebbanga erisukka myaka 2 nga yatuula mu ofiisi ye ko n'okukola emirimu gye oluvannyuma lw'obutakkaanya wakati w'oluuyi olukozi lw'emirimu ne bannabyabufuzi.